Guys, this is breaking news. Yeah. Bannakibiina ekya NUP oba bayite People Power ntuusa okulabula olw'okubaagala mu bulungi nti ebintu bino bimu omanyi mwe mubuukabuuka bino ebintu mubirekera ono ticca wammwe gwe muyita ticca Lumbuye ekyamubuza amatu kyekiri musa mulekerawo banna TikTok mulekerawo bino bye mwogera ku Mama Janet our first lady amakomera matondo mulekerawo nalabye obwana bwano n'obunyankole bweyogeza olunyankole omulamba guli nkahimwe tumukulaba western mutandikira obushezi n'obuze mirambo irokoze omumochare murago uzokulondayo maiti mulimuki kati kanve ku bavumya abato kanjogereko ne Mr. Lumbuye nze manyi okuteeka kaka Mr. nakuzibwa nina empisa Lumbuye bino bye weeyogezezza mbu muzeeyi teyayogedde mbu darlingi wange njagala kino okitegeere His Excellency naffe mwennyini bwe tutwala ebintu byaffe ffe tetuli bantu bakulembeza bakazi mukwano manyi mmwe mukulembeza abakazi n'emmere naye ffe abagenda ku mikolo n'otafaayo kulya naye n'obeerawo tegera ekigenda mu maaso ffe babeera ne bakazi baabwe nga balungi tulabika bulungi n'atakoogera nako kubanga si kyekyetaagisa amagezi g'amatono g'ofereramu abannupu n'obategeeza nti gwasinga otegeera obadde osuubira nti bapresidents abavudde mu mawanga amalala batudde awo n'abo abantu ababadde kololo muzeeyi atandika okuwaana Janet lwaki osiruwala n'osiruwaza n'abalala Lumbuye kiki mpuni n'atagamba darlingi kyekyatutuuzizza bye banaye ekirala kambabuuzi Uganda singa bino bye mwogera nga mugamba nti twalinze eyabadde alina okulayira teyalabisa aliwa mbuuza twalonda His Excellency President oba twalonda First Lady Janet mubanjani Janet eyabadde alina okulayirira oba President mwasama biki bw'oba omanyi nti toli ttaka nga Lumbuye nze ngamba siba ku mumwa mulekera mbibyo mubiwulidde alumbyemu agamba alabula bannakibiina kya People Power era agambye nti abagala okwogera nti mubirekere Lumbuye ayogere byayogera nti nimwe abalala mbu temubaako kyemukola kyemwogera omukyalo ono luli yavaayo n'ayisaamu abaganda eggaali naye kye baamukola n'ennaku olwaleero akyakirojja tetumanyi ku mulundi guno oba binaaba bitya awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'ababuuza nti kati Museveni alayidde kati mmwe ababadde batamwagira muzzaako ki mulaba bano bamuzzaako ki balowooza balina we bakakkanyiza Kyagulanyi balowooza nti kasita alayidde kati muzzaako ki bikiina we kikoseza ekitebe kya National Unity Platform kyokka n'atamanya nti muzzaako ki ali mu kukibuuza nnyina gwasenda ku ttaka ali mu kukibuuza abakyala abafiiriddwa abaana baabwe muzzaako ki ali mu kukibuuza be bagobe bamenyedde bizinensi ku makubo be basenzi bamenyedde amayumba ye n'alowooza nti kiina bwe kikoseza ife abavaayo okufulumya amaloboozi essaawa zino mwenna mukuba gudiigudde buli omu ali mu kubuukabuuka alayidde kati muzzaako ki mugenda kutandika mmwe okuŋaŋala essaawa zino mwenna muli mu kutambuliza mannyo bweru naye nga akaseera waakanaddako kuba nammwe amazima mugamanyi nti kaakati tugenda mu kattiro nga nammwe abakamanyi nti essaawa zino olwedde mwatuuse dda mu bbaagiro omukinjaji yaluddeko okubayisaako ekyambe mwenna muli awo olina omuntu gw'otunya n'ogamba era ggwe n'obwongo bwo omutwe gwe gwakuweereza ng'oludde ku kyera nga bw'omala guno ng'ogamba kale kangendeko ngezeko ne kuguli omulala kangwe mala guno mulimu kangende ngezeko nguli omulala kuba okimanyi ewaka teri ssuubi kuba okimanyi ekiri ewaka kyokya si kisaanikire
naye ayimiridde abuuza muzzaako ki naye ayimiridde atadde amannya agatenkanankana muzzaako ki naye nga bwe yali awo obwongo ne bumuweereza bwamuweereza kufumba kacaayi kuba ekyo kimanyikiddwa kacaayi ako tekeetaaga bwongo tekalimu sayansi mungi ne tekeetaaga bwongo bw'amaanyi nnyo kacaayi tekeetaaga simanyamu kalimu sayansi ono kalimu keetaaga kukwata wano era nga buli omu ng'agenda okulaba bw'ava ali mu bwa security walina okwambuka ekizimbe ekirina fulaati 3 nga bw'akyambuka bw'akikirira bw'alawuna ate nga yeerabidde nti mukyala ng'ayina obwongo obubwa obutono ng'ayina genda kali ku ki kali akalimu akateetaaga wadde simanya tekeetaaga na kuba nti wasoma tekayina mu sayansi wadde ye n'alaba nti yatuuka empanama ye bagigula 10 naye ayimiridde abuuzizza abannayuganda muzzaako ki n'oli nnyina atudde mu kayumba akakutte mu mbinabina wabula bannange mulimu abantu b'otula n'ogamba kati ono naye tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ebya Honorable Anita Among ebyo byeyongedde okulanda abagamba nti oluvannyuma lw'okubanga aba PLU abasazeewo okuwithdrawinga sapoti yaabwe bagamba nti ebintu byandiba bizibu okubanga retaininga entebe eyo ate mulowooza abadde akuuma ekifo ayagala okukivaamu kubaka bano famire ye eraba nti omwana waabwe gwe babadde bakuumiranga emabega wa kateni kati akuze asobola okukola emirimu emirungi baagala muteeka ku front line naye gwe baateekawo okukuuma entebe mulowooza ayagala ogita okwetonda kulinga okwetonda okwegayirira kulinga okwegayirira naye kabano famire egamba nti akati yessaawa buli wamu tuteekewo baffe tetukyayagala kufulontinga muntu yenna okitegeera ekintu ekyo so kati bye biriwo nammwe musobola okubiraba naawe osobola okwogeza ekifaananyi noweefunira ansa noweefunira ekiriwo kati ssaawa zino kubanga ate kabano famire nga yakukooye okuleka ng'olina ky'ogisuubiza kirala kyokka mukazi wattu yabasuubiza nti naagenda kumalawo opposition era agenda kuwa muhoozi kyayagala naye maama mukazi wattu kati ssaawa zino ali mu kuvunnama taata munnaye empaayo akadde entebe mbadde nkyajagala leka mmale okugituulamukko kano akaseera akasembayo munnaye munanzijjamu omwana namuwa n'atuulawo bulungi nnyo kabano famire tekyayagala bintu by'abantu baabwe kubeera nga bali mabega ng'asalawo si ye waabwe ze ekisinga okunneewuunyisa nti babakozesa ne mulyoka mutulugunya bannansi bannammwe ne mulowooza nti nno munnaayiba abantu basobola okubaagala naye nze nalabira ku maama Rebecca Kadaaga nalabira ku Jacob Olanya kuba ye Jacob Olanya ndowooza teyali lwedde kuwuliriza nnyo omanye abantu b'engulu eyo newakubadde baayononeka naye abasinga obungi batambulira nnyo ku nkola yaabwe integrity yaabwe bagivaluwinga nnyo their integrity tebaagala muntu bakozesa kubafuula nnyo basiru olwosanga batonotono nnyo batonotono naddala abakazi batera okukozesa naye abasajja babasinga obungi batera okubeera nga munnaayi naye nga bwe bito webiri waliwo gwe bateekawo okuuma ekifo omukuza mulowooza ayagala okuva mu ntebe omukuza tayagala kuva mu ntebe akyayagala ogiwoomerwa kirabika ekizigo tekinnaba kunnyikira bulungi naye nga byebyo naawe osobola okwogeza ekifaananyi osobola okubiraba kirungi obiraba bulungi temubimbuuza yogeza ekifaananyi okusinziira nawe engeri gy'okirabamu onambuulira kyokitegeddemu twesangeyo mu comment section tuvuddewo tweyongereyo mawulire ag'enjawulo tukyali ku nsonga ya Anita Among munnange ku nsonga eyo ekwata ku ba PLU okubanga omukulu David Kabanda yavuddeyo n'alangirira Justin Nammere amwambalidde ono yeeyita stop ompia mu kibiina kya NRM. Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mu kutumanyiira okutuuka ku ekyo gwe ssebo. Ze mubakutya siriimu era bw'oba obala abakutya tombala kuba siriimu mubakutya ate nze bwe mba ku mazima sirina kyentya. The lawyers know there is a Latin maxim
veritas nihil timet. The truth fears nothing. Omuntu ali ku mazima talina kyati. Gwe wennyini oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail, kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailinga bantu, kuzunza lugambo. Sipiika koledde ebintu bingi, oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino, bw'omuteeka mu fiya, bw'okola ki, bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon. Abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola, bonna wabamwawulako. Essaawa eno omukazi yamanyi omunaku, omukyala ayamba abantu, ebirungi byakola abantu babiwulira beewuunya bwewuunya. Jjojjuuzi namutwalira akakyala akaali kalina ebizibu by'obufumbo, kakazi katutte kamanyi gye kadda. Mu ddakiika budakiika ng'akawadde obuyambi, ddakiika budakiika ng'atadde komenti ku bbaluwa ya Annie Taylor, wuuyo mumuwete gundi emmotoka y'essomero lye. Ye mukyala gw'ogamba eno kyaki yeetaaga kino n'abawa ssente. Oyo mukyala yakwata Kereziya wali ekyo erubaga n'agiwa biliyoni 2 mu mpeke cash. Ye mukyala yakwata biliyoni namba n'agiteeka mu Kereziya yeeri ewa deputy speaker cash. Ye mukyala atayina unfulfilled pledges, abantu kyasuubiza kyabawa. Lwaki mwagala okwemeza ennyo? Okimanyi nti ebbanga lyonna okuva wateekayo ka Twitter, wagenda n'oteeka ka Twitter ko gwe wennyini. Mbujje n'omuhoozi, mbwakutumye, mbwolagire ba MOPF, mbwotulagire gwe Kabanda, mbwotulagire speaker ne deputy speaker. Ku bifo ebyo abaliwo kati. Tewali yabikusaba. Njagala otuweeyo ebbaluwa ey'endorsement gy'oli mu kugamba mbu withdrawings. Tuwe ebbaluwa nga deputy speaker oba speaker bakuwandiikira bagikusaba. Kundisa okunkakasa. Mu section 25 mu rules of procedure eza NRM caucus mulimu wakigambira nti Kabanda oyina okwendoosinga speaker oba deputy. Ngamba gwe Kabanda kuba mmanyi oyo siyaasa wuwo, oyo kyakaali wuwo, ebyo si bya General MK. Blackmail z'okoze ku babaka ba parliament mu linnya lya MK, ensi n'ezimanya bakomako omuliro. Otiisatiisa babaka gwe tebajja kulangirira, gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente. Sooka otubuulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juuzi mu misinde gye mwayise gye General MK n'atalabikako. Sooka otubuulire ezo ssente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi, mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability, otusookera ku kye weetuma. Kuba kino eky'endorsement teri yakikutuma, n'ekiri gwe wakyetuma. Gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala mu linnya ly'omusajja. Erinnya lye lyakoleredde oyo General Mulamba Sandhurst product. N'okwata ne mukuŋŋaanya biliyoni za ssente mbu emijoozi mugenda kuyamba abanaku. Abanaku bo nga tonnatuwa update, nga tonnajjangu obumbujja otubuulira simanyi endorsement. Ekisooka simanyi lwaki naye Andrew Mwenda wankoze bubi. Gwe spokesperson wa PR oyo ate watumye ddi Kabanda okwogerera amabaluwa gammwe? Nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi. Ndi follower we, by the way, nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka ziizino Independent magazine nina nezedda teri Independent magazine kumpi efuluma paka jo yabalamu wagira nga tokyabifulumya. Nze ne sigisoma ebya Andrew Mwenda naye neewuunyiza nnyo. Ebbaluwa yammwe erimu amatankane g'oluzungu ate bagamba they endorsed, ate General M, ate chairman guided, ate endorsement ne guidance bintu byanjawulo. Ate advised ebbaluwa agambe obubaka bwayo bwaffe ba MP. Ate lwaki yagenze mu mawulire? Ensonga eyamuyisizza ab'amawulire ayagala okuteekawo ekibeera ku mukazi. Yatandikira ku mmotoka, emmotoka eyo kambabuulire mukyala Anita Amongo Nalongo tannagigulako. Emmotoka baagimuwa ku birthday ye mu November. Emmotoka eyo erudde mu basement y'omukyalo oyo. Oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi. Kumba atereka blackmail. Era mwegendereza abantu bemuseka nabo. Mwensi nvundu. Ensimbi. Kabanda yennyini yeyakutte ebifaananyi. N'asomera mawudiiro.
tikati mulumbire mu kya mmotoka emmotoka gyamanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erina oyingira eggwanga. It was a gift naye ng'ate balina ogisasulira emisolo eyingira eggwanga. Ko teyali ya charity or anything, it was just a luxury gift. Sipiika ayina emikwano baddangote bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izzo omuyimbi bakwano. Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga baababba. Waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba billioni 5 ng'asula mu ssere n'akaaba. Anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wamu. Sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako billioni 42. Omusajja yali agenda n'amugulira oba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo. Ezisimu atya nozikozesa ezimu kuba batamanyi na kye bataddemu. Ebyo birabulabo bantu bye baleeta ate kabando okimanyi. Naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa gundi ani Mao. Akatayi kaba tekannasala kkubo olw'okuba oluka billioni 10 ze wamusaba. Era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba sipiika agayadde ate ssente Mao amutwala. Kumba oli gwamwekwipinga naye ng'emmotoka gy'ovuga ya parliament red number plate. Sipiika yagezaako n'okuwoobwa commissioner. President Museveni n'agaana n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabi kaleesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono mukazi wa Bobi Wine owookubiri amuyinamu n'abaana 3 ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yeekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoola billioni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayeekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli essente ng'ate gwe wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakumisa obwa commissioner sipiika oyo n'omugenzi olanya baayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyumya endorsement kabulaŋŋane negaana okwenda osinga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira. Bulaka Meiro kazannyoko siruwaza abatagoberera Bulaka Meiro kazannyoko bino ze buno obubaka si bwajje n'omuhoozi mmanyi nti bino tabiriimu ate mmanyi nti byakuwuliddeko naye bingi naye kabakadde wano baali baakawa omukyala Jeni Balekya omulimu gwa State House Comptroller. Kabanda wavuma Jeni, Kabanda waliire emmere ku Jeni, Kabanda walema okunaaba ng'osiiba olumba Jeni. Nze navaayo n'enkwambalira n'enkubuuza omukyala Comptroller wa president mulamba omwagaza ki naye ne bambuulira luvannyuma nti oba obavuma bakuyite bakuwe ssente. Oludde ng'oteeka omukyala kuninga these are very serious allegations. Bwetubanga ddala tuli mu kisanja no sleep and no corruption. Wakati mu kuba nti mwagala okutukakasa ng'anita bwali omubi ng'anita nnyabo bwakoze eki ng'anita nnyabo bwasimanya bwabbi eki ng'ate nammwe muli babbi. Sooka otubulire essente z'emijoozi gye mwaguze simanya ebya Pierre Yombo mugenda kuyamba banaku. Simanya abantu ne bajja ne basonda ssente mpitirivu ne Jeno n'atalabikako. Otuwadde accountability. Twalisuubidde nti video ne press conference ze mwali sooso okukola za kutubulira nti ssente ze mwasonda ziweze bwe ziti era muziwadde abantu wano na wano. Kye twali sooso okusuubiramu. Teri yakusaba endorsement lekera obadde ng'oyogera n'obwana obuto abaka ba parliament ekyo tetujja babuuli ekyo tetubabuulira. Mwagala mufuule president Museveni mumwambaza eddiba lya dictator. Mwagala mukifuule nti ayina baatukako okuwagira ate nga mukimanyi nti rules of procedure bweziri basekendi banominating aba candidates ne baba secondinga recommendation ya seke weeri they recommended nti tuwagire abo be ba candidate bafa abe NRM triple N taiwa our candidates era kyenkola kyekituufu to defend our NRM candidates era tulinda caucus recommendation tujja the stock ompia agambye wali kubanga defendinga NRM tajja kuleka muntu yenna okubanga ajevuna era nagambya alinze NRM caucus. Bantu bange ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako era byonna nga webitambula waneeno ku mukutu guli gumu gwokka NCK-TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell
sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wona wooli wona woosinzidde sigala naffe tova